Oli ku program Munansi weeyogerere mwe tusinzira ne tukuba ttooki ku bikwata ku mbeera z'abantu. Olina enkaayana ku ttaka? Oli wa kibanja oba oli wa kyapa? Bakumenya? Tokkiriza kutwala ttaka lyo nga Emzo TV weeri, TV y'omuntu wa bulijjo. Kati nno kalira tusimbule. Ababbi b'amataka bandemeddeko naye nange sigenda kubanguyizaamu. RDC w'e Kanungu, Chairman LC3 w'e Kyanda mu Kanungu District, Chairperson LC1 w'e Ibalya Sero mu Kihanda mu Kanungu District, Broka w'amataka neighbor wange bamuyita Kigati Kagambirwe Warren. Ababbi abakola mu kitongole kya gavumenti mu Ministry of Water and Environment Kamsi Merona ne Bamwesiga Joshua ba bloka b'amataka bagende Kanungu ne babba amataka g'abantu okuli n'ettaka lyange lye baasanga nga kitange teyatundako yadde ekijiiko. Ettaka ddene lisuka mu hekazi 200 ne balikwata ne balyegabira ne babbirako ne ssente za gavumenti. Ku Mande bagenda mu ttaka lyange n'abasaveya ne bali sala empenda ne basimbamu ebikondo nga Chairman LC3 Asimwe Davis ne broka w'amataka omulala bamuyita Kigati nga be babakulembedde be babagabira ettaka lyange be balina abasaveya mu ttaka lyange. Abatemu bennyini nga relative wa LC3 taata w'omuto bamuyita Safari Tebalyebwa yatamwa nnyinaze mu ttaka omwo ne banno ne bamuziika mu ttooyi. Kati Chairman LC3 nga talina nsonyi yaleese abaguzi mu ttaka lyange n'abasalira empenda n'asimbamu n'ebikondo. The following day nenkubira abaana bange e Kampala ne balinya bbaasi ne batuuka ekihiihi ne bakubira ababooda ne babavuga ne bagenda mu ttaka ne bakoonakoona ebikondo bye baatadde mu ttaka lyaffe. Sibyagalamu abaana bange bakola buli kye mbagambye. Ebikondo babimenye ne babijjamu mu ttaka lyaffe. Tetwagalamu muntu okuggyako ng'omuntu atuyise ne tutuula naye n'agula ettaka eryo naye nga tatuyise nga tatudde naffe ng'ayagala kukozesa mpaka. Chairman LC3 zaaludde ng'akozesa ne Chairperson LC1 ne LC2 ne mukulu waabwe RDC n'ababbi be baaleeta nga beerimbise mu kitongole kya gavumenti ekya Ministry of Water nti baagala kutwala ettaka lyaffe kuteekako ddaamu nti bakutteko hekazi 65 ate tebaagala kusinkana bannannyini ttaka. Okyawuliriza program Munansi weeyogerere wano ku Emzo TV, TV y'omuntu wa bulijjo. Nze sibaagala mu ttaka lyange, sigenda kubakkiriza nti basimbe buli kikondo kyonna. Bateeke ensalo mu ttaka lyange nga siriiwo nga balooya bange tebaliiwo. Tekigenda kubeerawo mu bulamu bwa Uganda. Era ababbi ba Uganda ab'amataka mwena mbalabula, ababbi abali e Kanungu,
abali mu kino ekyamatanda irrigation scheme mwenamba labula temugenda kusobola n'olunaku n'olumu temugenda kubba ttaka lyange sigenda kubakkiriza sigenda kukkirizamu muntu yenna essente z'abachina bwe muba nga mwazirya mwalya za bwereere temugenda kutunda ttaka lyange dimuluguza abachina ayalya ssente za gavumenti yenna azikunganye azizeewo temugenda kufuna ttaka lyange sigenda kubakkiriza nkubira security agencies zonna eziri mu Uganda nga mbategeeza nti RDC we Kanungu ali mu kukwata abantu ku kyalo abantu bonna bali ku bunkenke basula wabweru tebasula mu mayumba amataka g'abantu yagatunda n'alya ssente abantu n'abawa obusente butono esente ez'obwannannyini ye yazirya abantu tebalina gye balaga tusaba bwenkanya tunoonya bwenkanya tukubira omulanga minisita wa lands Honorable Judith Nabakooba nkukubira omulanga maama yingira mu nsonga zaffe ez'e Kanungu muteeka okuba nga mulabye obuvidiyo bwange nga nkaaba nkayana ne RDC ali mu kunziba ali mu kumenya amaka gaffe nkubira mukulu Honorable Babalanda akulira ba RDC tuyambe RDC agenda kutta abantu abamale ku kyalo Madamu Fiona Balungi mama wange oyambye abantu era oli mama wa Uganda nkusaba onoonyereze mpola mpola onoonyereze ku nsonga z'e Kanungu oyingire mu nsonga z'e Kanungu otusindikire bakaliisaliiso e Kanungu banoonyereze ku RDC ne LCs abeewaffe mu Kihanda aba local government ba engineers abakola mu local government bakaawu balya ssente za government ne bazibbira ku ttaka lyange kati bali mu kungobaganya banfuula mulabe nti nze nina obuzibu na gavumenti nze sirwanyisa nkulaakulana ya gavumenti naye ababbi bali mu kunziba amaaso bali mu kukozesa amagye ga UPDF bali mu kukozesa poliisi bali mu kukozesa obukujukuju bwonna banzibe banyage ettaka lyange eririmu ebyobugaga eby'omu ttaka gavumenti bw'eba yeetaaga kukola pulojekiti ku ttaka ly'abantu ebalabirira neeyogera nabo neetuula nabo tesobola kukola ebikolobero bano abantu bye bankozeeko nsaba munyambe munoonyereze ku nsonga zange ez'ettaka ly'e Kanungu block 54 plot 2 mu Ibalya Cell ne Nyakalambi Cell ettaka lyange liri mu cells 2 lirina ekyapa kimu naliteekako caveat mu 2021 tulinawo amaka tulinawo n'ekijja n'amaka ga maama wange tetugabanangako ttaka eryo teri muntu yenna yali agabanyeeko ku ttaka eryo liri 70.2 hectares eyo yebadde program Munansi Weeyogerere. Ebigambo by'owulidde si bya Emzo TV oba abakozi baayo, bigambo by'abantu kinnoomu nga bw'obawulidde.